Weewaawo ntendeeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde ggwe wamu nange okuba nga tukyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Nga bulijjo amaanyi amazima Kenneth era nga neebaza Mukama Katonda waffe olw'obulamu bwo, famire yo wamu ate era n'olw'emirimu egy'emikono gyo. Olunaku olwaleero nno tujja kuba nga tutunuulira ekitundu kyaffe ekyokuna mu kitabo kino eky'Abefeso essuula eya 25 okuviira ddala ku lunyiriri lwa 23 paka 27 nga tutunuulira ensonga gye tuyita okwogera kwa Festo ku Pawulo eri Agulipa. Ensonga zino nkulu nnyo za kutegeera kubanga gwe yenna nsuubira abadde agoberera okunyumya kuno Luka kwe yagenda maaso n'otuwandiikira mu kitabu kino eky'ebikolwa by'abatume, mayire ddala nti ofunye ebyokuyiga bingi nnyo nnyini ddala wamu ate era n'okutegeera okw'ensonga n'engeri gy'osobola okweyambisaamu ebimu ku bino bye tusoma ku batume mu bulamu bwo ng'ogenda mu maaso n'okukola ekyo Katonda ky'akuyitira okuba ng'okola. Nja sitandika nga nsoma bwe nnyonnyola nga bwe tukoze ebbanga lino lyonna. Bayibuli etandika egamba nti awo ku lunaku olwokubiri Agulipa ne Berenike bwe bajja n'ekitiibwa ekinene era bwe bayingira mu kifo ewawulirwa emisango awamu n'abaami abakulu n'abakungu ab'omu kibuga, Festo n'alagira Pawulo aleetebwe. Ensonga enkulu wano gy'otalina kubanga obuusa amaaso ekwata ku nnyinnyonnyola ey'ekyawandiikibwa. Ekyawandiikibwa kinnyonnyola olutuula luno olwali olw'ekitiibwa olwali lwetegese okuwuliriza okwewozaako okw'omusibe ayitibwa Pawulo. Luno telwali lukuŋŋaana lw'abanaku oba abakopi, wabula Bayibuli eraze lwali olukuŋŋaana olw'abo abalina enkizo oba olw'abo abaagatiibwa. Kyeva egamba nti awo olunaku olwokubiri Agulipa ne Berenike bwe bajja n'ekitiibwa ekinene, ekyo kitegeereza ddala obukulu obw'olunaku. Era Bayibuli egamba nti bwe bajja n'ekitiibwa ekinene, ekigambo ekyo ekinnyonnyolwa nga ekitiibwa ekinene kisonga ku bulungi obw'engoye ze baayambala, ku bulungi obw'okutimbibwa okw'ekifo, ku bulungi obw'omuziki ogwali gugenda mu maaso n'okuyibwa, kwegamba nga ebifo ffette byonna by'omanyi eby'ekitiibwa eky'ensi byali bimaze okubeera nga bikolebwa mu kifo ekyo. Ekifo kiyoyooteddwa bulungi, kitimbiddwa bulungi, buli kantu kateereddwa mu kifo kyako, ate n'abayitiddwa ku musango guno oba ku kwewozaako kuno bonna nga banekanekanye, kwegamba nga bonna mu ngeri ya bulijjo nga bawoomye, nga banyumidde omukolo, nga bagwetegekedde kubanga tegwabagwako bugwi. Era tugwanidde otegeera nti okwewozaako okw'omutume ono tekwali mu kifo kirala wabula kwali mu kifo kyekimu ekya Kayisaliya, eyo taata w'ono Agulipa gye yali yafiira. Tujjukire bulungi mu ssuula 12 ebikolwa by'abatume, kabaka Herodi tujjukire nti yafiira mu kifo kino kyennyini bwe yagenda maaso n'okwagala okutwala ekitiibwa ekya Katonda. Malayika wa Katonda n'emukuba oluyi n'aliibwa envunyu okuggwaawo. Naye kino kikujjukiza eri abantu engeri abantu gye tuli abeerabize, kubanga kino ekifo kyalina okuba nga kikakkanya Agulipa ne Berenike, naye baasigala bajja bavimba mu njogere ya bulijjo, ne bajja mu gatiibwa enfo ky'okwekkakkanya okujjukirira ddala nti agatiibwa gano gennyini ge tujjiramu, ekifo kino kyennyini mwe mwali okufa okwa kitaffe eyali nga naye muntu wa gatiibwa. So Bayibuli egamba nti wamu n'abaami abakulu, n'otegeera nti bano abaami abakulu baakoleranga Baluumi, ab'amagye abaakoleranga Abaluumi kubanga nabo baali Baluumi. Bayibuli n'emala n'egattako n'abakungu ab'omu kibuga. Kati abakungu bano bazingiramu Abayudaaya n'abo ab'amawanga. Mukolo gwali gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Gwe lowoozaamu kabaka Agulipa kwali
Berenike kwali. Bayibuli egambye n'abaami abakulu, si omu, abaami abakulu. Ekitegeeza nti wano waaliwo abantu abaali tebasangikasangika oba abantu botasobola tuukako mangu. Bonna baaliwo. Abaali bakulira amasaza ag'enjawulo, abaali bali mu bitundu eby'enjawulo, abakulu abo bonna baaliwo abaakuliranga amagye ag'Abaruumi. Ate nga kwotadde Bayibuli nga bweraga ti n'abakungu ab'omu kibuga. Abakungu ab'omu kibuga kitegeeza abantu ab'ekitiibwa mu Bayudaaya ne mu baamawanga. Era tusobola okugamba nti guno gwe gwali omukolo ogw'ekitiibwa ennyo oba olutuula olw'ekitiibwa ennyo Pawulo lwe yali agenda osookera ddala okubeera nga ayogera eri lwo, okutuukiriza ebyo byonna Mukama waffe Yesu Kristo bye yayogera eri obulamu bwa Pawulo ng'ayogera ku buweereza bwe mu Bikolwa by'Abatume essuula ey'omwenda olw'15 n'amugamba nti amugolokosezza, amwadde obuweereza okugenda eri abantu bonna abayitibwa Abayudaaya, abayitibwa ab'amawanga, eri bakabaka, eri abalamuzi, ab'ebitiibwa eby'enjawulo. Bino byonna byali bituukirizibwa nga bituukiza butuukize ebigambo Mukama waffe Yesu Kristo byali yayogera eri Pawulo. Jjukira bulungi nti Pawulo yali ayimiridde dda mu bukiiko obw'Abayudaaya, yali ayimiridde dda mu maaso ga Felix, yali ayimiridde dda mu maaso ga Festo. Kaakano ayina ekkuŋŋaaniro eririmu kabaka, mwannyinaze, omuli n'abaami abakulu bonna, omuli n'abantu bonna abakungu ab'omu kibuga. Kino kyonna kyogera ku mukono ogwa Katonda oguteekateeka ebintu byonna, mu Luzungu tuyita providence. Ti Katonda mwene yagenda mu maaso n'okuluŋŋamya okubeerawo kw'ebintu. Ate nga tujjukire nti Pawulo yali tagenda kukoma wano, ate yalina n'okuyimirira mu maaso ga Caesar Augusto. Era buli ekyali kigenda mu maaso Pawulo yali akimanyidde ddala buki bulungi. Naye kisinga okuba nga kinnyumira kwe kubeera nti Katonda waffe akola kyonna ky'ayagala naani okuŋŋaana okw'abantu bano bonna ab'ebitiibwa, omuli kabaka, omuli mwannyinaze we, omuli abaami abakulu, omuli abakungu. Ky'olina otegeera bano bonna baali bagenda kubeera nga booleka oba nga bagenda mu maaso n'okuwulira enjiri, kubanga yalina okubatuukako. Bo bamanyi bali kuwuliriza musango, naye mu masekkati g'omusango Katonda ayagala okubeera nga namwo mu bo abaako be yejjirayo ababe, ate okukozesa enjiri emu okulamula abo bonna abajeemu nga bagiwulidde n'atera ne bagigaana. Olw'abirimu Festo n'agamba nti Agulipa kabaka, nammwe mwenna abali wano naffe mumulaba ono. Ekibiina kyonna eky'Abayudaaya bwe banneegayirira mu Yerusaalemi ne wano nga boogerera waggulu nti tekimugwanidde kuba mulamu nate. Bayibuli etulaga nti Festo agaziya obukulu obw'ensonga, ayogera eri Agulipa n'ayogera n'eri abantu bonna. Bano bonna baali baaniriziddwa okuwulira omusibe Pawulo afuuse ensonga. Abantu bano baali bangi, ng'era bw'omanyi ku mukolo bagenda mu maaso nga bagenda mu maaso ku mikolo egy'amaanyi nnyo, babalabula oba ne babuulira ku banene abaliwo, abakungu abaliwo, abaami abaliwo, abalala muyinza obutabawulira naye nga nabo bwe bali. Kyava agamba nti nammwe mwenna abali wano naffe mumulaba ono. Amaaso gonna ag'abano kabaka, muganda we, abaami abakulu, abakungu bonna batandika okugolekaani Pawulo. Ekibiina kyonna eky'Abayudaaya mu maaso gaabwe Festo abaabya Abayudaaya olw'ebigendererwa byabwe bye balina okubeera nga baali baagala okusaanyawo Pawulo. Katonda mwene agenda mu maaso n'okuluŋŋamya ensonga. Katonda yali agenda mu maaso n'okuluŋŋamya ensonga nti Festo mu lujjudde lw'enkumulitu ey'abantu bano ab'obuvunaanyizibwa ab'ebitiibwa, bonna abaali tebawulyangako njiri, abeegayirira mu biti byabwe eby'enjawulo, nga ababuulya ku ngeri Abayudaaya gye bamwegayiriramu okubeera nga awaayo Pawulo mu mikono gyabwe bamusaanyewo, nga bwe twalaba mu Bikolwa by'Abatume essuula eya 25
olwokubiri n'olwokusatu. So tewali kintu kisobola kubeera nga kikomya ekyo Katonda kyateesa okukola. Omusajja ayimiridde mu maaso g'abaana abantu bonna teyaliiko kyakunenyezebwa. Bwe baagaana okukkiriza nti teyaliiko omusango gwonna mu mateeka gaabwe ne bagaana okumuta, naye mu kumugaanira okumuta ate bo kye bataamanya nti baali bawanvuya oba nga basindikira ddala enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo mu maaso, kubanga alina ogibuulira bamulemedde. Bwe baba nga bamulemedde ate bulwanaaweebwa omukisa alina okwogera. Kati eri muntu yenna asobola agamba nti saamanya oba saategera ku Kristo ku bano bonna abaatuula, n'alumanya ne saalumanya, bonna abaali tebamanyi ku ono Pawulo yaani baagenda maaso n'okubeera nga bajja okuŋŋaana n'ekye bataamanya nti baali bagenda okuwulira Pawulo nga babuulira ku Munazaaleesi gwe yali abuulira eryamuviiriddeko akabasa. So tewali muntu yenna yali asobola kwekwasa nti nze kati sina kyemmanyi olwa 25 kyeluva lugamba nti naye nze nentegeera nga takoze kigambo ekisaanidde okumussa, naye ye bwe yajulira Augusito n'ensala okumuweerezaayo omukulu ali wano naye yeeyabya. Tayabya Bayudaaya bokka wabula naye yeeyabya, kubanga omuntu aweereddwa omulimo ogw'okuba ng'olamula ensonga, ng'oyawula wakati w'obulungi n'obubi, wakati w'ekirungi n'ekibi. Bw'oba otegedde nti omuntu ono toyina kigambo ky'olaba kimusaanyiza kubanga attibwa, talina musango, lwaki tomuta? Ge mateeka. Naye ategedde nti talina kibi kimunenyezebwa, taliiko musango, ate amulemedde. Awo okubeera kuvoola mateeka oba okubeera nga naawe omukulembeze ayandiba gwe tugamba nti mulamuzi ate oli mumenyi w'amaki w'amateeka, kubanga bano bonna yabeeyabiza mu maaso gaabwe okulagira ddala engeri gyali tasaanidde kubeera mu kifo ekyo, ate n'alabisa ne bali Bayibuli beyita abaami abakulu, kubanga nabo baali b'amagye nga balina obuvunaanyizibwa bw'okusala emisango ku nsonga ez'enjawulo nga bakozesa obuyinza bwabwe, n'ate bennyini be bamuwandiikira be bawandiikiranga bagavana bano okubayambako ku ebyo ebyali bibasukulumyeko. Kati ate eyandisaze omusango kati akuŋŋaanyiza abantu abamu ku bo tebalina na bumanyi obwo bwe yalina bamuyambeko okubaako kyazuula kyanaawandikira bakama be, era annyonnyola ng'awa ensonga ng'agamba talina kintu kyonna kye yategeera nga kyali kisaanyiza Pawulo okubanga attibwa. Ekyokubiri alaga nti Pawulo mwene yamala n'ajulira eri Augusito Caesar. Ensonga ebbiri enkulu wano ez'okutegeera mu ebyo ebyayogera Feusito, okisookera ddala kyali kiraga obumenyi bwe obw'amateeka, kubanga yazuula omuntu ono nti talina musango ate n'amulemera. Ekyokubiri, Pawulo okujulira eri Augusito Caesar kyali kitegeeza nti yali tafunye bwenkanya, ayagala omusango guve mu bano batasodde funamu bwenkanya gugenda eri Augusito. So waliwo abantu okubeera ano nga baali beerabisa mu ngeri ey'obubi. So bw'osoma olwa 26 lunyweza nga lugamba nti sirina kigambo ku ye eky'amazima okuwandiikira mukama wange, kyenvudde muleeta we muli, era okusinga wooli gwe Kabaka Agulipa, bwe tunaamala okumukemereza ndyoke mbeere n'ekigambo eky'okuwandiika. Kati era osobola okulaba ekyawandiikibwa, bw'obanga tolina ky'osobola muwandiikako tokiraba, lwaki ogenda maaso n'okufiira ku musango? Omusajja mute. Kino kikulaga mugandange era mwannyinaze awuliriza ti mu nsi muno tuyinza obutafuna buwanguzi eri abo abatukola obubi, tuyinza obutawangula eri abo bonna abatuyisa obubi, abatwogerako ebigambo, abatuyiganya, abakyawa enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Naye amazima gali nti kyonna kyonna nga bwe kiri ku nsi kuno, byonna ebikolebwa bya kiseera buseera. Omulamuzi w'ensonga zonna ow'amazima amanyidde ddala ekyokukola, era olunaku luli ajja tulamula, ajja tuwa obwenkanya bwe tulina okuba nga tufuna. Kubanga bano abawulira olowooza bo bategeera ki? Bategeera nti omulamuzi alina step gye yasuula, balaba obunafu bwe era balaba obumenyi bwe obw'amateeka. Kyova olaba abeegayirira mu lujjudde nga bagamba nti yali talina
kintu kikakafu oba ekyamazima kyali asobola okuba nga awandiika ng'omusango ku Pawulo, kyava abeegayirira nga asingira ddala okwegayirira kabaka Agripa amuyambe balabe oba basobola okubaako akantu kasobola okuba nga afuna okuwandiika. Ekitegeeza nti guno omusango gwali muzibu, ensonga yali emulemeredde. Ne weebuuza lwaki yakkiriza okumukkiriza okgenda ewa Augusto Caesar bw'abanga yali talinaako kyakumuwandiikako. Ekitegeeza yakisalawo mu busungu, yakisalawo mu butamanya, ate yakisalawo mu kuba nti yali amaliddwako emirembe. Kaakati ali kwatula ng'agamba nti yali talina, nze sirina kigambo ku ye ekyamazima okuwandiikira mukama wange. Ekibuzo kiri nti okola ki mu Yafeesi gw'atasobola kulamula nsonga? Kyenvudde muleeta we muli. Abakusasula okukola omulimu ate b'osaba bakole omulimu, era okusinga w'oli gwe kabaka Agripa bwe tunaamala okumwekemereza ndyoke mbeere alinda bye banajja mu ebyo bye bayinza okuba nga balabi alyoke n'afune, tasobola kubeera nga yekkanyiza ddala ensonga. Ebigambo bye byonna tetubitwala ng'ebigambo eby'ennaku, wabula bitegeereza ddala obumenyi bwe obw'amateeka Festo, nti yalina akadde nga bwe twalaba mu kusoma okulala akasumulula Pawulo okumuta okugenda okulya obutaala, ne mu kuba nti yanoonya okubeera ow'ettutumu n'Abayudaaya nga bwe twalaba Mikola 25:9. Kaakano ali mu mbeera ya kukaabira bantu, kwegayirira bantu bamuyambe abeeko akantu kafuna kawandiika, kubanga ye talina kyankomeredde oba ekyamazima kyali asobola okuwandiika ku muntu ono. Ekitegeeza ddala nti kati kuno tekwali kugezesebwa, wabula yali mbeera ya kwekebejja muntu ono omusibe ono afune engeri gy'ayambibwa okubaako by'awandiika. Omukisa yagwina nga bwe twalaba ne yagaana ogukozesa. Kati embeera nemufuukira enzibu, kati yeegayirira abantu okukola omulimu ogwo, mukolera omulimu gwe yandikoze olwa 27, kubanga ndaba nga kya busiru okuweereza omusibe n'otabuulira nsonga eziri ku ye. Era kino tekyali kya busiru, kino kye kiraga obusiru bw'ono omukulembeze, kubanga ye yennyini yalina omukisa oguta omuntu ono. Yalaba nga omuntu ono talina ki, naye okwagala okubanga yeefunira okuganja, yeefuula ow'ettutumu, afuna ettutumu n'Abayudaaya, yeekolera erinnya n'okubeera nga yeekumira mu kifo kye, n'asalawo neyeekkiriranya obutakola ekyo omukulembeze oba omulamuzi ekyali kimugwanidde okuba ng'akola ki, ng'akola. So alagira ddala nti teyalinawo nsonga yankomeredde oba ey'amazima gyali asobola okuwandiikira mukama we. Ate nga kikulu nnyo okubanga tukitegereka nti kyali kityoboola amateeka ag'Ekiruumi okukuuma omuntu ng'omuzzi w'omusango, ng'ate omuntu oyo yali talinaako kyakunenyezebwa oba yali talina musango. So kyali kityoboola amateeka ag'Abaruumi gw'okusigala nga okuumye omuntu nga musibe, naye ng'ate omuntu oyo gw'okuumye ng'omusibe talina musango gwonna gw'omuvunaana, era kyali kya buswavu. Ensonga lwaki yeeyogerako embeera ey'obusiru ey'okugamba nti kubanga ndaba nga kya busiru, kubanga osindika otya omuntu wa Augusto Caesar nga tomanyidde ddala na nsonga lwaki omusindiseeyo. Bye bino abakulembeze ab'ensi abatali mu Kristo bye bakola okusala ebiseera ebisinga mu butategeera, mu butekkaanya nsonga, kubanga balina kye balwanirira, ate nga kye balwanirira tekina musingi, tekina mutwe na magulu. So ne balabikira ddala nga beerabisa. Era kikulu nnyo otegeera nti ekifo kino ekya Festo kyali kifo kya kubeera nti yali agenda kubanga akifiirwa okuweereza omuntu nga talina kantu konna kw'omuvunaana, ng'ate tolambikidde ddala bukulu obw'ensonga. Awo nno we tuli muganda wange ne mwannyinaze nti ensonga ya Pawulo ey'okubuulira Kristo Yesu oyo agenda okulamula abalamu n'abafu, genda okulamula abatukuvu n'abatali batukuvu. Ensonga yali
etabukidde ddala oba yali efukidde ddala enzibu eri bano abaali baagala okubeera nga bagyesimbamu. Enjiri olwo etambula. Jjukira Mukama yayogera n'amugamba nti yali akoze Yerusaalemi yali agala akiddemu ne Ruumi. So tulaba ng'okwagala kwa Katonda kulikolebwa ate era mutulaba n'obumenyi obw'amateeka obw'abano abantu nga butuukiriza oba nga busindika mu kkubo lye limu. Ekyo Katonda kyateesa nti kyekyalina okuba nga kikolebwa. So tulina kubeera nga tuli bantu abamanyidde ddala nti kyonna kyekiri Mukama amanyiwa we tuli, era amanyidde ddala nti tujja kubonaabona kubanga bw'atyo bwe yakiteesa nti yatuyitira obulamu nga bwakubonaabona, naye ali wamu naffe otuwanirira paka ku nkomerero. Ali wamu naffe otuwanirira paka ku nkomerero. Kuno kwonna okubonaabona Pawulo kwabonaabona tukulaba nga bo bennyini bali kweyogerera abakulembeze nti tebalaba nsonga ntuufu. Naye Katonda bw'atyo bwe yateesa obuweereza obw'omutume Pawulo, bw'atyo bwe yateesa naffe erife nti mu nsi tunaalaba ennaku naye tube basanyufu kubanga yawangula. Ate 14:22 bikola tumagamba nti tujja kuyita mu kunyigirizibwa kungi nnyo okubanga tuyingira obwakabaka bwa Katonda. Bino binosuubirwa, naye oyo eyatulokola mwesigwa era alwamu naffe paka ku nkomerero ya buli kintu kyonna. So nsaba bino binyweza omutima gwo n'okumanya nti abamu tetubonaabona oba tetuyita mu bintu ebyokunyigirizibwa kubanga tuba tulinako ekibi kye tukoze, naye olw'ekyo kye tukkiriza ensi ewakana naffe ate ne byetusomesa biwakana n'ensi, naye Mukama alwamu naffe. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kyongere okuba wamu nammwe bw'anaabakkiriza. Tunaatandikira ano nate okulaba okwanukula okw'abano abantu abali bayitiddwa ku mukolo weewaawo.